Auther Kayima akasiza ddala nti kati kituufu akwasaganyiza ddala abasajja banne mu bufunze kyentegeeza ebisiyaga ka vidiyo nkayina mu maaso awo ate bo omukwano abeeyambulira ku live ttiimu yo ekulidde ddala era ng'ekulemberwamu Dr. Sefuko nako ka vidiyo nkayina mu maaso awo ate ye Bajjo kyakoze ekibiina kya Nuupu bannaaye kijja kunyumira ddala ng'okirabyeko ate era takomye okwo wabula n'alumbira ddala ne pulezidenti waakyo Bobi Wine nti afukamire yeebaze mbu lwaki teyafuna buki afukamire yeebaze lwaki teyafuna bwa pulezidenti bannange ate ye Brisha Cash mukwano naye muyina maaso awo ng'alojja social media bannaye yo kyemukoze neetuuka n'omulwaza neemutuuka neemutuuza ku mashupa ne nga mugamba muti akansubire muli bulungi bamege enkola yaffe basa vidiyo no mugimpereka like era nensaba mukwano gwe wenna atina kusubscribing wano ku Suvia News Excellence mukwano subscribinga era onyige mu notification bell oleme kusubanga buli kimu kyonna kyemba ntikayo kuba singa onyiga mu notification bell mukwano gana amawulire obeera ogenda gafuna nga mbudde bwe ntyo nk'otandise ne Auther Kayima emabegako awo navaayo ne mbaleeterako ebifaananyi era ng'alina ono omuvubuka Darling yes abasinga ku TikTok akozesa Joel Darling munaye ye yavaayo n'ayogera butereevu n'agamba mbu nno ye ekintu ekikwatagana n'abakazi takimanyi ye amanyi musajja munne ne tusirika munnange laba Auther Kayima waakola ki naye waagenda UK munaye abantu ne beeraliikirira abantu ne bagamba bannange Auther Kayima kaakutte eryakubo mwoyo omwana naye yandikola ki yandiyingira omuze gw'ebisiyaga ate munnange n'emyezi gyaweze n'emyezi ebiri tegyaweze munnange Auther Kayima ng'atandise kuweereza buserefi naani n'ono Joel Darling kw'otadde n'ono omulala abali mu makkati bannaye kasooke mbatereko ka vidiyo kano ebigambo ebibaddemu ate mmale mbongereyo n'ekibiina ky'abanoopu munnaye Auther Kayima oba otukoze otya ng'oba otukubye omusumaali munene bannaye ng'oba otukutudde embirizi kugamba oguba musumaali eba yinki mukaaga Auther Kayima bannange. Oh, cheers, darling. Only the beautiful one. No. Not Bijo, Bijo, Totawana. Together. It's just for the beautiful souls, beautiful people like us. You know, darling. Amazing. Oh, look at us. Oh my God. Such a perfect combination. You know, right? Cheers again. Cheers, darling. Mwetuge. Bagenda kuyomba. Kabavume fene. Sebalina kya chikolera. Bagamba, if you can't beat them, just join them, darling. Thank you very much. Thank you so. Nkwagala ko chimu wasoma. Mkwano, let them up. Guys, you're welcome to my world, darling. Our world, actually, The darling. tribe. Thank you. Thank you. The tribe. The fabulous tribe. All right. Oh my God. Don't get it twisted, darling. But darling, beauty never lie. Look at us. Never. Yoyo n'omunange Auther Kayima kw'otadde ne banne okuli Joel Darling ne munnaabwe omulala abadde mu makati bannaye webanga ddala bituufu ebyokulya ebisiyaga bannaye Auther Kayima obwo ng'oba otukubye omuggo ng'oba otukubye omusumaali munene guli yinki mukaaga bannange ate eyo nga nkugyeyo omukwano nkuvuze butereevu paka wa Bajjo manye ennaku zino ye yaguddewo omuze gw'okuvuma ono avuma buli kiramu n'abanga yagaana okukaaba kati leero alumbye ab'ekibiina kya Nuupu kugamba nga tasosodde kuva ku pulezidenti waabwe ani tukuva ku pulezidenti waabwe Bobi Wine Kyagulanyi ssente mwagaye bannaye lwaki mweryamu enkwe bannange mulekere okweryamu enkwe kyokka nti nno kyokka ye ekisinga omusese oba ekisinga omujja enviiri ku mutwe kasita mubeera mu kamera mulaga nti mwenna muli bantu bamu mwenna mulaga nti muli mu kyokka ate kasita mudde ebbali nga mutandika mweryamu enkwe era kaatiriza n'agamba nti nno Segirinya Muhammad kw'otadde ne Alanis Wanyana entawe yonna ku baavu basiba nkwe ezirimu ekyo ekibiina enkwe ezitata kwegamba ye buli muntu agenda mu ekyo ekibiina ye ayagala kwekuusa yekka bannange simanyi nakumanya oba ate ye Bajjo abijjawa nze naawe naye nga bambi sinaba kubanga nkutuusako mu vidiyo okuli aka Brisha Cash nga nnyonnyola nga social media kye yamuyisaamu neetuuka n'omuntu alamudoli ne bamuteekako n'amacupa kw'otadde ne Dr. Sefuko nga yeeyambulira ku zi live za TikTok mbadde kusaba vidiyo nosooka ogimpeereka like era nensaba mukwano gwe wenna nga tulina kusubscribe mukwano ku Suvia News Excellence mukwano subscribinga era onyige mu notification bell oleme kusubwanga buli kimu kyonna kyemba nteekayo butereevu wa Brisha Cash. Nentuuka n'okulwala n'akava ku kitanda nga mpulira ndi so stressed. Nze sifunangako stress ya media nafunako mogifunanga n'akava ku kyeyo. Cause when nali nakava ku kyeyo mwankuba nnyo. You guys mwankuba nnyo nga n'akava ku kyeyo bambi mwanvuma. Mwakola biki kwegamba I got stress.
I got stressed. Nazzemu kifuna juzi wano eno. Mwankubyemu ne mpulira nga neetamiddwa. Wuuyo n'endwala. Mbadde mulwadde nno n'akawonaawona nno. Naye mwandwazaamu kaawo. Nazaamu bingi naye nga sirwadde mbu maama banjogeddeko biki. Nalowoozaamuko bingi. Mukyalo oyo mama wange yampita n'angamba kino nakugamba kino tova ku mulamwa. Abantu b'ensi bali bati ne bwe bati Bridget teweerabira gye tuvudde biki tokkirizibwa kuggwaamu maanyi wano kwe tutuuse biki sigala ng'otambula. Abantu b'ensi bo bajja kukola ki kye baagala cause tosobola tegeerera bantu ate tebalina gwe boogerako nga tali ki. Mama wange yambuulirira no juzi wano nga mpulira mpeddemu amaanyi. Ndowooza mwali mwekyegendereza nali mpulira nkyaye ne TikTok nga sikyakola nnyo zi video nga mbeera awo nga neekyawamuko. Mbadde neekyawamuko by the way nga mpulira naye ebigambo mange bye yaŋŋamba n'ekitanda gye baali bantadde nga bampadde ekitanda biki kuba yambuulirira enkeera ate n'endwala nga nvuddeyo ewuwe enkeera n'endwala. Nali stressed muko naye kati nagenda ova mu ddwaliro nga tomanyi. Nali mpedde mukamaanyi era kyenyinza ogamba abaana abali eyo bannange temuggwaamu maanyi. Nze muntu ataggwaamu maanyi. Nze muntu gwe bagenda okujja ku media bavume zijje nkole video nga ndi mpola. Nze muntu gwe bavuma ku media omuntu agenda kujja nvume nzije nkole video nga ndi mpola. Omanyi lwaki nkikola bwe ntyo? Okay, nze ng'omuntu simanyi bintu byakuleekaana n'abantu, simanyi bintu byakuyomba byannema. Bannange nze simanyi kuyomba. Imbe kati twetwale ompe nkuwe. Ntuka ekiseera nga nnemereddwa nga mpulira amaziga gampitamu omutima gwange gukaaba. Bannange nze simanyi kuyomba. Simanyi. Waliwo omuntu wanvuma n'ojja ku TikTok n'osanga ekintu. Abantu abamu you get so personal, Okay, TikTok is just for having fun. Naye bambi abantu abamu muyingira nnyo mu bulamu bw'abantu ne mutukosa, mukosa abaana kuno bangi. Waliwo omuntu ayinza okuvuma ekintu n'owulira nga kikutuddemu. Nze omanyi mbeera eno n'enkaaba. N'enkaaba mukongo omuntu naye nga n'enkaaba n'endowooza bingi nti ngenda muvume nkole ki. Naye n'olya nga si kyosobola okukola nga nze simanyi kuyomba. Simanyi okulwa nako nandibanga mmanyi kuba kati nze amazima gali nti okuyomba mbu tubeerawo tweddize. At least nkukuba oba n'onkuba ekyo ne kiggwa. Naye simanyi byakubeerawo mbu mpankuwe. Kyova twagenda okuziika biki gye twagenda okuziika Asia. Waliwo omukyalo omu gwe nalina yoyo nno munange Brisha Cash nga yeekokkola social media bannange ate yo nga tuvuddeyo wa Brisha Cash nkututeeko ewa Dr. Sefco munnange wano ku TikTok waguddewo oba kingambe kibinja eky'abaana abeeyambula abaana beeyambula ne basigala busabusa nga bwe bakola ki nga bwe baazaalibwa kugamba bannange nze simanyi oba eno ensi etutwalawo era mu maaso awo nina ka video era abantu abamu ab'enjawulo nga bavuddeyo okwogera ku eno embeera oba omuze omumbi ogwazze ku TikTok. Mpulira Sharifa yasinga olaga obusolo ku live. Sharifa afuuse Sharifa. Nyezo mugwako ngono. Ono Sharifa gwe mugamba tayakalaga kasolo mulundi gumu. Ye ne Sefco ba Luganda omukulaga obusolo beevaako. Okitegedde. Bano bo beevaako bakenyini tebeemanyi ka gurupu. Mulimu n'abasajja nnaate. Ate abakulu bolabanga abategeera. Kati Sharifa ye host. Yakyaza n'ayeyambula bali bo ne basikina. Okitegeera. Kati mwaba munoonya simanya mugabira kakadde kamu asusse olaga obusolo. Teyakatandika. Ate ka gurupu kaweze. Okuyingira mu gurupu yaabwe ssente. Owaayo ssente osindika ku simu ya Sharifa. Then ne bakuyingiza mu gurupu nga yakulaga busolo. Ndowooza mulaba gye tulaga.
nabagamba guno omwaka gwe tuli musigo tulina obbeeramu